akala ko kalika munambo entalo ze kawulidde muzaale era zammwe olumu yayambala sendi gwe yasooka okwambalira agwe yakubamu kano antikale then kati yazeko Jenkins yamukubyemu mind your business nakola ne video erimu kati gwe tolaba nti ennyimba ze zitambulira ku gundi kati atayina bebaza kuba be bamuwa ennyimba tayina scripting namu okyegedde kyengeza kugamba kati bw'ogamba nti pana emu etudde bweti ng'olina oluyimba ku kinaalwa olina oluyimba ne kunze ontegedde kitegeeza butegeeza nti ffe tulina contribution ku kaliyayo samu ndi mazina g'enkima yes nga sipazana ndi muyimbi siyina kuvayo complaininga ku muntu atta brand yange mu bantu ekyo si kizibu because gwe bw'ogamba nti oyo talina byayimba oli influential olina gw'ogenda okuinfluencinga wansi okumulaga nti don't book Spice Diana talina byayimba osegeera oba tasaana kubuukingibwa no ekyo si kyempagira tajja tutaddemu sente nyingi ekyo si kyempagira era siwagira Jenkins by all means okuba nti anafuya Spice Diana naye nkugambye nti waliwo kye bayita professionalism. Yes. When you go into business professionally, toggalawo kubanga neighbor akusoozezza. Yes. Wazze kukola. You pay your rent. You know what you're selling. You know your goal. You know what you want to do. Naye tulina ba musicians abatali bevo nga si baddala. Yes, wiki eyiseera tubadde n'ensonga era ennyingi ezimu ku nsonga ezikutta kati actually zimazeeko wiiki ate ekyagenda maaso ya Jenkins analyst ate ne Spice Diana omuyimbi Jenkins yayogera bubi ku Spice Diana nga n'amuregardinga nga faded artist okusinziira ku reasons ze yawa mu interview eyo Spice nekimuyisa bubi okusinziira ku bazzaamu kootinga nga amwogerako navaayo n'ayogera ebisongovu nze bale mumanyi ng'omuwala omuto atayina kyavaamu kigambo kibi okusinza ku image gy'abadde atuwa nga Spice okutte ku mutwe buli reflect action gy'okola era kyeraga naye zibazayana ze bade bayo kana ako tekalina buzibu tekavuma muntu ne kaayambalidde omuntu this time amawulire kati tutuuse ku level eyo yakwekuba n'abayimbi bannamawulire n'abayimbi ekisogera ddala Jenkins artist. Yes, naye muyimbi mukubi wa reggae music era mawatama Jenkins mugende mu checkinga ku music we alina reggae we mulungi era abadde ayimba. I think his last piece yagiteekayo about 2000 and amaze emyaka olulimba celebrate balina celebrate olukyasembyeyo like 2 years 2 years ago. So kiki yengezaako kugamba nti Jenkins artist. Yes. So kijjawo kiri nti mandamawulire and all that. Then ekyokubiri ekikulu ennyo nti buli lwoyingira mu public domain where you are subject to discussion. Kubanga sente ozijja mu bantu kati abantu bajja kukolako kyewandiise evaluation checks and balances abantu bajja kikola because you are in public. Ntera nnyo okuwa abantu amagezi abatayagala kwogerwako genda okole edduuka lyo mu kikuubo wali bakasitoma bokka bagenda okujja tetuganye kwogerwako waliyo omuntu akuzimbako akayumba anti kati nkubuulira information gyakuwako eri negative Katonda yatutonda bw'ati. This is a true science of life. Yes. Omanyi waliwo ebintu bye twagala nga ffe naye waliwo n'amazima nange sandyagadde muntu kunjogerako bubi sikyagala naye tolina bw'okicontrollinga Let's affecting a brand. Mpuliriza nkugambye sandyagadde muntu yenna kunjogerako bubi oluusi ne bagaba mazima bw'oba wandabye waakiri toyogera naye tewali kyakkola. Ontegedde bulungi nnyo sirika oba tosobola kunjogerako kirungi sirikako kakati ensi Katonda bw'ate bwe yatutonda yatutonda nga tweyagaliza akwogerako
akwogerako mu ngeri yakulaga nti ye yategeera ennyo. Yes. Ontegedde? Yes. Gwayogerako ayagala kati, and that's the whole point. Ensi Katonda yatutonda nga we are selfish just by nature. Yes. Just by the science of life. That is who we are. Kakati bw'oyingira mu kye tuyita professionalism. Nti osazeewo nti nze nga Spice Diana ngenda kuyimba. Come what may. Oluyimba olunyumira muwaya si lwe lukunyumira, si lwe lunyumira. Ekyo kirabira mu motoka zaffe nga tutambula. Osanga olinga akuba kadongo kamuyeka zirabye nnyingi n'omugamba kiki nagamba nti nze wano tonjijjaawo. Waliwo b'osanga ng'akuba reggae ng'alina ennyimba za Lucky Dube zonna, alina eza Morgan, alina buli luyimba olwa reggae. Waliwo omulala ng'oluyingira mu mmotoka ng'owulira gospel. So ekikuwoomera tekimpoomera kubanga Abaganda baatugamba tekiwoomera matama ameka abiri. Kati bw'oba omaze okukola okusalawo n'ogamba ngenda kuyimba, then yimba. Bano aboogera baleke nabo kye baasalawo okukola. Ate bano aboogera beebo abali mu gundi nga music wo tabanyumira. Okitegedde bulungi nnyo. Ono bwagamba senga okola comments eziraga nti oyo ayimba biki byayimba sikibitegeera. Olina agamba bannanga I love you so much gwonsingira fa nnyo kwono. Okitegedde professionally bw'oyingidde mu music professionally naye abamu anti kati bayinza obba bangi anti wuliriza anti ekyo kyenkugamba bwe babeera abangi it is still up to you okwechekinga. Okugamba nti wait a minute luli nafuna comments ezigamba ti this was good ku luyimba luli naye ku luno ndaba abantu bangi bagamba bino biki. Oluusi oyinza n'okusanga nga ono yennyini gwe kinaalwa luli eyayogera n'ogamba nti Spice Diana you are the best, leero nga gwogamba naye Spice Diana leero tukutegedde feelings. Oba ontegeera? Yes. Njagala nnyo tugende empola ku nsonga ya Spice Diana. Spice Diana bw'abanga yasalawo okukola music as a career, as a profession, akole music. Era nze njagala nkubuulira ebigambo bino emirundi mingi. Gulako gambe mbw ali hambo, simanyi ali hambo. Akalako kali hambo. Entalo zenkawuliddemu zaali era zammwe olumu yayambala sendi gwe yasooka okwambalira agwe yakubamu kano anti kale. Then kati yazzeeko Jenkins yamukubyemu mind your business n'akola ne video erimu. Kati gwe tolaba nti ennyimba ze zitambulira ku gundi. Kati ate alina beebaza kuba be bamuwa ennyimba talina script namu. Okyegedde kye nkugeza kugamba. Kati bw'ogamba nti pana emu etudde bweti ng'olina oluyimba ku kinaalwa olina oluyimba ne kunze ontegedde kitegeeza butegeeza nti ffe tulina contribution ku kaliyayo. Samu ndi mazina g'enkima yes nga Spice Diana ndi muyimbi. Siyina kuvayo complaininga ku muntu atta brand yange mu bantu. Ekyo si kizibu. Because gwe bw'ogamba nti oyo talina byayimba. Oli influential olina gw'ogenda okuinfluencinga wansi okumulaga nti don't book Spice Diana talina byayimba. Otegeera oba tasaana kubuukingibwa. No. Ekyo si kyempagira. Taddemu sente nyingi. Ekyo si kyempagira. Era siwagira Jenkins by all means okuba nti anafuya Spice Diana. Naye nkugambye nti waliwo kye bayita professionalism. Yes. When you go into business professionally, toggalawo kubanga neighbor akusoozezza. Yes. Wazze kukola. You pay your rent. You know what you're selling. You know your goal. You know what you want to do. Naye tulina ba musicians abatali bevo nga si baddala. Ontegedde bulungi nnyo. Gwe saawa eno ngambye busimaye biki nze mmanyi nti waliwo lwe yalwana wano ku National Theatre bubi nnyo mu biseera bya Jennifer olutalo lwa Carnival. Yes. Hey. You remember what happened? Mugano yingira n'abantu. Hey. And what happened? And what happened? Yamalira ku police. Okitegedde bulungi nnyo. Yes. N'akuba oluyimba. You are aware about that. Yes. Bwe yavaawo
n'agenda ku TV n'agamba 32 n'akuba oluyimba so kikyengezaako okulaga nti abayimbi baffe abamu tebalina script batambulira ku controversy oba enebeera strategy eya management. Thank you so much. Nti Roger yaddidde n'agamba nti kati wema ndeeta nina oluyimba lwenjagala otta nti kati tukoze tutya nti tulumbagane yaani because bondaga nti ziba zitambulira ku controversy. Ate era waliwo information nti oluyimba lwali lubaddewo. Waliwo information lubaddewo nga tebalinawo baluteera. Ekyo nakyo tuyinza okirekawo. But remember nze wemba ntunula nagwabe siri analyst. Nze ndi comment expert. Yes. Nina ebintu byendaba mu community kubanga nze waliwo omuwala omuto gwe mmanyi ali eyayagala okubeera nga Spice Diana banji kakati bwe babanga gye bali aba influencinga ate ne bakulanga otudde mu mmotoka owemula ontegedde bulungi nnyo nze oba tonnyambye nannyini kawala kange akagala okubeera Spice Diana mbadde nina okwambalira nenkugamba alo yes kuba omwana wange namulagadda nti Spice Diana oli muyimbi mulungi kakati ate saawa eno nkulaba ova kumulamwa abantu. What is wrong? Tuddayo mu professionalism nti professionally waliwo kye bayita management. Anga ne management era twalabye ne manager eyali muwabudde nga bwogamba ate naye yabudde n'avuma. Kyenkugambye nti waliwo kye bayita management. Yes. Kati ankoloja oba manager loja. Yes. Manager loja teyakoze mulimu gw'aba manager bulungi. Ontegedde? Yes. Yes. Bwe wabaddewo obuzibu nga buno kubanga gwe kkiriza obagaana omuyimbi ekimufuula omuyimbi naye muntu. Naye muntu wa bulijjo anaaba yeebaka anyiiga akola ki. Yes. Kakati bw'abanga yanyiize kyova olaba nti abayimbi tubateekako management nti management emubeerako kulaba nti bw'aba afuluma nga tanyumye management yemugamba nti owa terezaamu abajja tukuba ebifaananyi okyegedde bw'aba afuluma nga anywa enjaga yemugamba nti kayaga genda okanywerera eri emmanju ojja tulabiza eyo management. Kati management ng'omuyimbi afunye clash ne muyimbi munne stroke analyst journalist management olina okusooka okuteeka ebyo byonna mu bwongo omanye nti journalist analyst ate artist ebyo bisatu n'osooka n'obikwata n'obiteeka mu ki obimiranga management bw'omala obimira n'okola kyewandiise approach. I love the way Swangs je handling issues zayo. Thank you. Because we need waji na yali contravention. Ngenda kuleta ti we need waji emirundi emeka javuddeyo nakuba maidi wempi. Naye olaba when the management comes out taking a side ya gama nti no nti oba kan taking a side ya winning waji naye yekulaga nti we have a brand winning waji. Tetulina buzibu naye. Talina buzibu. Naye obuli awo yafunyemu obutakkaanya naye tujja kwogera naye kijja kuggwa era ne kiggwa bulungi nga tekikusikula kinze brandi tekijjewo kuba nti no winning waji muntu tekijjewo kintu kyonna so it ends up so well. Naye kati ffe tulina ekizibu nti tufuna bakwano baffe betubadde tunywa nabo bbiya betubadde tunywa nabo bbiya ng'awooma bw'okuba hiti ng'ogamba nti naye kinaalwa beera manejja wange. Manager sirinya buvunanyizibwa. Manager buvunanyizibwa. It is a combination of ingredients. Virungo, manager virungo, manager virungo to manage issues skills. Yes. Skills. Yes. Manager yenna ziba skills. Chovola wanti faba mtu twagenda ku basomero tusoma ne management. Ochegede. Nti manager it is a skill. Collection of skills to call you a manager. Manager is not a name. Nga bobe beita nze manager gundi. Nze manager gundi. No, it is not that. Kakati awo bakoledde mistake esinga okuba ennene. Oba ne ba manager nabo baagala banga baserebu nga bayimbi baabwe. Ye problem. Kwa manager yagala kamera n'omuyimbi ajagala mwena mujirwanira. Esawe eno wenjogerera naawe kati. Wano njogera naawe wano. Olwaleero bw'oyogera ku linnya manager Roger mu Kampala. Livuganya single ya Spice Diana.
oba gatambulira wamu business eruwa business eruwa yes kati business eruwa who is signing the deals who is singing Spice is it manager or is it Spice it's Spice ye brand yatekedwa okubeera yes kakati tulina ekizibu nti ne manager naye agala okubeera star okyegedde kakati kiba kitegeeza nti waleeta kyaliwo tewaleeta musajja alina skills si kiganyo osobola okubeera ne manager wo ng'ate mukwano gwo naye ateekeddwa kusooka na kubeera na skills za bwa manager so si kusooka kubeera kyaliwo kubanga mikwano gyo osobola okulonda muno ogamba naye mikwano gyange ani gwe nnyinza okugamba nti amanaging ogamba muwayo oyo atakeera muwayo namugamba muwayo takuba bbaala tajja kusobola muwayo oyo alina obunafu ne ssente tosobola muwa mutwalo n'aguze enki ati mendowooza kinaalwa oyo naye ekizibu kya kinaalwanya nnyo ayinza okunywa n'agwa eri ng'ate batuyitidde meeting ya business kati n'ogenda ng'olondamu bakyalibo osobola okulondamu but manager mwe n'abayimbi abagenda okutandika okuyimba nammwe abatandika edda bw'oba onoonya manager sooka onoonye skill muwani toleeta kyaliwo muleke abeerewo wano kati Spice yakola ne kyaliwe kati Spice ebizibu bye tulaba olwaleero essaawa eno yes I can say that because scientifically kyeraze lwatu nti manager gwe twabadde tusuubira buli omu yabadde asuubira manager agenda kuvaayo agambe nti bannange ng'omuyimbi Spice Diana waffe yanyizeemu n'ayogera bye yayogedde naye engera bwe mumanyi nti naye muntu abantu bano babadde bamuli bubi nnyo era tusaba kibeere bwe kiti era tugenda kwogera nabo kuba politics oyo you need that politics to manage that okyegedde bulungi nnyo kiyambe nti ne bw'oba owulira oyagala kuvuma okyayagala oli amuvume waakiri mugambire ene emmanju nti mugambe n'olubuto lunene ayite ene emmanju mugambe nti alina n'ebigere ebyavaamu enjala mugambe bwoti kakati naye nga gwe tolabise so that when you come to defend oba to make a statement your statement is hard well naye nawe waze mu kamera oyongereza novuma kina effect ku endorsement za Spice by all means because tumulaba ne endorsements zade ziyeka nyingi kati kankubulire ekyo by all means kirina okwottattana erinnya because of endorsement tebagala nnyo linnya B ku associate nkugambe kirina okumu affecting oba oyagala oba toyagala kitya one kati bwe mbanga nze manager wa zinga yaffe nga tunoonya brand ambassador oba nga tulina brand ambassador waffe nga tunoonya era nga batugambye nti waliwo Shiba waliwo Cindy waliwo Spice Diana ontegedde nga tuli mu meeting ono aleeta ekinsonga yo aleeta ensonga ye nze nange ndeeta ensonga zange lwaki yandibadde ani Spice Diana ne twetoloola kyakatwala weeks bbiri tuli mu kidiscussinga tetunaba nabakubira yadde okubira management zaabwe naye tuli mu lutalo tugamba twetaagayo omuwala w'obuvunaanyizibwa nga Spice Diana oba kalenga Cindy oba kalenga gundi okyegedde naye nga ne Spice Diana mwali olwaleero luno lwenjogererako n'okola live n'ovuma Jenkins bwotyo nga tubadde eri tuli mu meeting tuli mu board kuleeta mulimu eyo wuuwo mba nkyasobola okukuyisaawo nga Spice Diana beera w'amazima bagamba abantu banfunye ensonga lwaki sijja kuwa endorsement eyo wakyegedde bulungi kwanyagamba so by all means era olumu waliwo ebintu byetufiirwa nga tetutegedde nti tubifiiriddwa okyegeera nga totegedde nti tokifiiriddwa ng'oli abadde akubalamu amagezi bwe bakulaba n'oyogera ebigambo bisatu n'agamba ate manyi emisajja bwe kirina n'amagezi kireega malevu kigira naye simpule owemudde waliwo kubanga just oli takolaganye naawe olwa biriifu yo oba olw'eddiini yo oba olw'olwa principles zo naye it should not be because of a wrong thing oba ontegedde bulungi kati Spice Diana obudde buno bali mutawaana nti
management teriwo kubanga kati gwe kicho badogamba nti bandi bafuna ba PR kirungi naye PR is part of management. Yes. Nti manager bojja PR is part of you. Bobera wrong manager osoro omuyisa either PR ngo omuyisa muntu mulala kubanga era kati gwe manager olwokuba nti obane skills gwo gaba nti mwayo yajjo twogerera gwe bwo olina skills era omanya muli mutima ogamba nti nze sisobola muyimbi wange tasobola naye ate oyo asobola twogerera ayina reputation okutwogerera okyegedde n'omuteekawo ezo skills zize nagambyeko ez'okubeera nti olina manager. Yes. So for management mu Uganda ate si wano wokka si mu ba musician bokka n'emirimu emirala mingi ate olaba osanga manager wa ku mafuta waliwo omukwano gwange yafunye obuzibu ku mbirigo n'amafuta oli amafuta yagenze nga alina kaadi atuuka ku mafuta ng'awaayo kaadi afunye emitwalo esatu ng'awaayo kaadi budde kumaca rush hour mugenda kukola kadi nga baswipinga nga bigana baswipinga ogwokubiri nga bigana baswipinga ogwokusatu nga bigana ng'oli addayo eri munda nga bagamba nani nga bamugamba twerabidde okugamba akuuma kafu kuva jjo bwedde akakola ki katawaanya abantu nti ono amafuta bagatadde dda kati kali client akola atya babuuza manager client akola atya bamuwadde amafuta talina kashi sekeze kadi ali mu bwangu agenda rush hour yakumaca saawa emu kitundu ebakutuuka ku mulimu saa 2 jamu akwata buli kimu ki oli mu rush hour ate yagamba agiparkinge wali bane wabadde anti ye manager yabadde afudde nabadde musse impulira nabadde musse yage mugiteeke wali nabadde musse munonye sente kati nabaganya no gituulamu ne bagamba mufune boda mutugoberere tutuka ku banka tubawe sente okubayigiriza empisa. You are being bogus. What are you managing? Kali eri kalibu mu office kali kati asobola kagamba baji parking balete sente katunakola tya kubanga ataba kadi ziganya managing a crisis. What are you managing? Ebigambo tubyogera tumanche bitegeeza. Who is a manager? Manager is to manage a problem. That is why you are there. Go tebakuwadde pampu ya kukola ku go bakugambe managing. Bwaba walwana ne munne go mugamba nti owaye mwazize kola. Bwaba we ensonga yo negenda maso nti wange katukole tutya. Oshegede bulungi. Yes. Go kola representation because you are the manager. So that is management. Kakati fete tulina ba managers mu Uganda. Ontegedde. Era kati nze nsaba Spice Diana ne gundi nani ne manager loja ate bo bekunganye bafuneyo manager aba managing bombi betagayo manager managing bo managing bo kubanga tibbo bamazo tulaga tebesobola kati nesifunye munamawulire ayogerera bulungi Spice Diana for this time kubanga sifunye no because kubanga there are two things nabadde mpa abantu analogy ba artist nga bagenda belevating okutuuka ku level gye batuukako babaako abantu bangi be bakalabula be bakalabula kakati bw'otuuka waggulu eno bano be wakalabula babaayo nga bali bwe bati nga balinze kakati ensobi gy'okola kutuuka waggulu n'otandika ate okwagala okufuna too much fairness batandika okugamba naye gwe nga watukola bwoti netusirika. Remember olwaleero Spice Diana alina ebizibu twabaako n'ebizibu wano bya muntu mulambe yafa Spice Diana tebaavaayo kunnyonnyola era bakizanyiramu nga bola bazannya kati wano tebaavaayo kunnyonnyola tetwamanya ki bali basigala bakolima bali basigala nekisigala awo bwe kityo omusango teguli mu kooti teguli anywhere. So when you don't have that kitegeeza nti you are going to have many problems. Ate nakugamba empisa embi ez'omuyimbi yenna oba artist yenna buli lwobeera n'empisa embi it is like a boomerang, it comes back to you. Ojjukira Alakeri kye yatukola wano. Ojjukira Alakeri yajja wano ne bamusasula ssente Zeini yamuleeta yali Walidi nemuteekawo bwe yamuteekawo
Arakeri yali ayingira yali afuluma ng'abantu bayingira kusasula kuba yembwe bamugamba ennyimba bbiri era naye naziyimba ontegedde yajala iba ennyimba bbiri leero aluwa mukomera leero aluwa kyekyo kyogambye nti no bano bozza okalabula emabega bw'ofuna obuzibu be bavaayo ne bakunyiga otegedde be bavaayo ne bakola ki ne bakunyiga Arakeri si asinza okukola emisango emingi ennyo mu Amerika otegedde naye yali alina abantu bangi banyigiriza kati baatuuke ku level nga tewali ayinza kuyimirirawo ku lulwe kino kijje liba artist baffe nti bwe muba mwetingisiza ku bantu mukola abantu ebitasaana temulowooza nti no you are on top of everything ekirala mufune management ekirala bwe munyiga n'okunyiga naki mufune management yegenda okubataasa otherwise mugenda kufuna ebizibu ebifaana bwe biti but it could be the other thing on the other side it can be another trick of theirs how they make money naye ffe kati ngabo ffe bakommente expert tetusobola bikkiriza ebyo kubeerawo kubanga ffe tulina abaana abawala abegomba Spice Diana kati Spice Diana bwotandika okufumutuka ebigambo ebinene ebyo tubisuubira mu abaana ba TikTok abatalina makulu naye si Spice Diana otegedde kuvuma abantu yes bayingira kuvuma faanana bwotyo singa muntu mulala yavuddeyo n'akyogera tetwalibadde na buzibu kubanga gwe balibo tebaliko accountability naye gwe olina accountability tukuwadde ssente zaffe you have eaten our money olidde ku ssente zange onkoze bulungi neyanze obudde bompadde obwebale kusomesa ggwanga naye n'abaana abantu mubebazinyabatulaba abatulaba thank you mwebale kutulaba abatuwabula mutuwabule then mujoyininge by subscribing n'okujoyininga bajje basupportinga abasajja nga bano bino ebintu ebimu olumu si ffe tusinga okutegeera naye olwokuba nti mulaba ffe ekitulabisa ffe kubanga abantu tebasobola kutambula kuva wano genda mukono kujjayo kye balina kujjayo so you join support the cause tugende maaso we need community development mbabuulira mmwe abatulaba enkulaakulana gavumenti gyeyogerako teriiyo enkulaakulana eryeji nga gwe okulaakulanye weerwaneko kweyanziza nnyo webale nnyo webali eddala Busesa Media ye channel kwe tubadde thank you so much nze Edwin Kaumachinaarwa mbadde ne Samuel Kalungi bwe tutambeesa ensonga katulinde tulabe ebirala ebinaaba bikoze amawulire mu week tunajja ne tubiyitamu ne tubyogerako naye mwenna be tugambye okwetereza mwetereze be tugambye okyusaamu mukyuseemu embuulirire tefa yonna mubeere bulungi mweraba